ne bwe tuba tukaaba tukaabira mu nnyimba. Kale nno obuzibu ne tuba tulajja ne Mukama era tulajja ne muki mu nnyimba. Kale nno obuzibu obwo bwe mbadde nsaba nga neetondera ddala okusooka eri abooluganda lw'omugenzi oluusi tujja kusanga nti tekikuulikidde bulungi oba tokirabye bulungi oba tokiwulidde bulungi naye muleme gakinga tuleme kukijjamu kintu kirala ng'abadongo bonna abali wano babuli 300 oli takuliima nti nze kibaddeemu. Sebo Mr. Fred nga nzijulizi saagadde oyogere nti ekigambo ky'omufu gamba nti omufu yatugamba omufu kakati mufu naye nga ebe yagamba twaliwo kyokka nga abajulizi buli ali wano yenna mujulizi waffe nti omufu yagamba nti sebatta bwenfanga n'owulira ojjanga n'oyimba tutandikire ku gwe tuyimbe. Oyo nno munnange basudde agambye nti tewali na kintu kirateetagisa ate kwetonda naye nzera tuutusa twagadde tusooke Kubadde kunnyonnyola twetonde ng'ekiramu kye abayimbi wekiri ne bwandivudde e Kampala nga omaze okutuuninga ebyuma bijja biyimba mpaka wano teri yandikunenyeza kubanga buli mubagukwasa era obwede yatuganya okuyimba n'okujja kwe kwabaddewo tannateekako byuma tutandike bakugamba ate gwe mukama waffe tuyimbe omufu yagamba